akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission katangazizza ku kibiina oba ekiyitibwa ekibiina nga Munyagwa bw'akiyita nti tekayina kye kamanyi, yatongozezza mpozzi sako y'ekyalo. Ate nga Gen. Museveni bwe batyo mu kuwa abakulembeze ab'obuwangwa n'ennono emmotoka, bannyonnyodde lwaki Kabaka wa Buganda tebaamuwadde. NRM bwetyo eyongedde okubeera nga ekuba enkuŋŋaana zaayo campaign mu nkola eya Parish Development Model mwe bakampeyingira, era nga wano bawa abantu ssente okugenda okubaayo mu nkuŋŋaana ezo, abantu bwe bavaayo ne bakakasa ki ekyabadde kibatutteyo, njala, naye bo munnange tebasobola kusuulawo nkyukakyuka. Ate nga munnange Otafiire naye annyonnyodde ku ssente ezigambibwa okuba nti ze zaalina okubeera nga zijjanjaba Profesa Kanyeyihamba n'annyonnyola yazirya teyazirya. Kale bwentyo munnange nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at Large nga bulijjo mu mikwesese nziguse. Ate tebwerabira aba maintenance policy gye bali nnyo, bwe ayagala okugula solar systems, masanyalaze gakulemesa mangi nnyo g'okozesa togasobola biiru ekusukkako, osobola ebintu bimu bijjako n'obiteeka ku solar. Kati genda mu maintenance policy osobola okufuna solar systems eza buli kika. Munnange Munyagwa yatongozezza ye kye yayise ekibiina ky'ebyobufuzi libadde teriribusa. Ab'akakiiko k'ebyokulonda ne bavayo ne batugamba nti ono alabika yatongozezza Village Sacco. Electoral Commission munnange egamba tebimanyi ebyo ebya Munyagwa ne guruupu ye, tebimanyi eby'ekibiina. Jjukira nti Munyagwa era mu kutongoza ekyalabise ng'ekyamancuulo nakutegeezezza nti yatuuse n'okubeera nga munnange pressure zimukuba kubanga mukyala we teyabaddeyo, era ndowooza naye kennyini yabadde akimanyi nti asiba vako. Naye nno wano ate era we tugenda okutegeerera ebibiina bingi ebimeruseewo, naye ate Electoral Commission etegeeza tebimanyi. Kaakati munnange bw'etyo etugamba nti temanyi kibiina kino ekya Munyagwa tekimanyi, kubanga tulabye nga ebibiina bingi nnyo bizze, naddala tugenda mu kalulu ka 2026 era nga ebisinga obungi byonna munnange biraga nti bigenda kusimbawo abantu ku bifo eby'enjawulo n'obwa pulezidenti nabo nga tobutalizza. Era bonna bajjidde ku mulamwa mbu gwa kujjawo Gen. Museveni, so nga munnange ebibiina ekyewuunyisa byonna biri wano mu Buganda era nga abantu bakimanyi bulungi nnyo nti byonna ebyeyisaako n'ebyo ebyogera obutereevu byonna bize kulwanyisa NUP na Bobi Wine. Kati mwe mumu ku ebyo mulimu ekyampuuga ekya Democratic Front, era nga kino kiri wamu n'abantu abalala kwegamba betumanyi obulungi nga Lubega Mukaaku, Abedi Bwanika, Mike Mabike, Moses Kasibante. Ate nga jjukira nti Mike Mabike naye alina ekibiina ekya SDP, ate nga Bwanika naye alina ekibiina ekirala kye bayita PDP. Ebyo biri eyo babiziika eyo ate ne babuukira ebirala, era kyovudde olaba nga bonna ate baali baddukidde mu NUP eyabasobozesa okubeera nga bawangula 221 gye bayingira 220. Kakati olwo essaawa eno bali mu Democratic Front eyampuuga. Already Minisita Mayanja yatukakasizza dda nti ekibiina ekyo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yakiri emabega, era nti essaawa yonna gye bujja mu maaso mwezi mulaba nga azze okuyisibwa okuba pulezidenti. Bw'atyo munnange bwe yatugambye, era tuteekawo mu sittale twagala okumanya ddala byebyo byayogera, kubanga omuntu yajja n'ayogera ku Muhoozi project etuwakana. Kakati essaawa eno muganda wange osobola okumuwakanya. Kati Ecological Party eya Mohamed Nseriku, waliwo People's Front for Freedom PFF, Lord Mayor Elias Lukwago ye president, ne National Peasants Party eno nga ya muyimbi Stesha Mayanja. Waliwo Need Party eya Kabureeta. Ebyo byonna bibiina gye biri.
oyinza okuba munnange nti obadde tobimanyi muli ebikadde n'ebipya. Kakati munnange byonna biraga nti bijjayo emmundu kubeera nga birwanyisa General Museveni wamu n'ebibiina bye tumanyi obulungi UPC, NUP, DP, PPP, ANT, FDC, JEMA, CP n'ebirala tugambye bingi nnyo. Kakati munnange muyali badde nga katemba ti Electoral Commission yo evuddeyo n'egamba nti Mubaraka Munyagwa ekibiina kye tebeena kye bakimanyiiko ekya Common Man's Party tebeena kye bakimanyiiko era nga tekiri wamu n'ebibiina 27 bye bamanyi ebiri registered wali mu Electoral Commission naye kino ekikye ekya Common Man's Party tebakimanyi era nga ono yatutegeezezza spokesperson ayitibwa Julius Muchunguzi owa Electoral Commission yagambye nti bo ng'abakakiiko ka Electoral Commission baadde bakitegeddeko nti waliwo group ey'abantu wano e Kampala nti babadde bakuŋŋaanye ne balangira nga bwe balonkinga ekibiina kyabwe era nga kibiina kipya era naga nti commission munnange eyagala okubeera nga ate ekirambika bulungi nnyo nti ekibiina ekikyasinzeeyo obupya wuliriza bulungi nnyo wano ekibiina ekikyasinzeeyo obupya okubeera registered ne Electoral Commission kyekya People's Front for Freedom kyekibiina ekya Besigye PFF. Kakati awo muganda wange mbu tewaliwo kibiina kipya kirala kye bamanyi kye baawadde certificate tewaliwo kibiina kipya kirala kye baawadde certificate. Kakati ebibiina bino byonna bibadde bijja ekyampuuga kya Station Mayanja n'ebibiina ebirala kya Ecological Party ebyo byo biri luddawa birina certificate ekakasa nti bibiina byabufuzi Muchunguzi munnange atukakasa nti ekibiina kye baasembayo ku registeringa kyekya PFF kyekibiina kyokka. Kale bwetyo ne bakakasanga bwe bagenda okubeera nti nno munnange bategeeza ensi yonna ekimanye nti ebibiina byonna ebiri registered birina okubeera nga bikakasiddwa nga bikirambikibwa mu ssemateeka owa etteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi Political Parties and Organizations Act gye baalongoosa mu 2005 era nga nti waliwo detailed process waliwo emitendera mwolina okubeera ng'oyita okubeera nga oregistering ekibiina n'ebintu byolina okubeera ng'otuukiriza olwo n'osooka ofuna certificate of registration olwo n'ofuuka ekibiina oba nekifuuka ekibiina ekitongole. So nga kino ekya Munyagwa kyagamba ekya Common Man's Party kino yagambye oba oli awo nti eno sako ya kyalo kyagezaako okubeera nga ye munnange ayita ekibiina eky'ebyobufuzi n'agamba eyo sako ya kyalo tekibanko kibiina kya byabufuzi. Okay, tukitegedde era nga batugambye nti ekibiina ekyasembayo okubeera registered kyekibiina ekya PFF. Kati kitegeeza ebibiina byonna bino ebiri awo makkati awo ebizze nga bitongozebwa kitegeeza biriko akabuuza ak'amaanyi biriko akabuuza. Kakati munnange kale ebintu birekaawo naye nga teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Ejjanyi tuuka ku Entebbe Road Ennamulanda Kitende oba Kajjansi obuuze Ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments. Zino apartments mulimu buli kimu twala butwazi tulotwo osobola opangisa olunaku olumu wiiki oba omwezi n'ennaku endala z'oyagala zonna mu bungi. Beba Hillside View Apartments kugambye nti transport waali naddala first booking nga obeera kumpimpi naddala ng'ova ku airport transport wabwereere kati bw'otuukayo munnange wifi weeri amasannyalaze tegavaako okukosa ne compound ne parking ennene ne tent weeri awo osobola okuvaayo eri waggulu gy'opangisizza n'ojja n'otuulako awo mu tenti n'abantu bo. Okay, kakati munnange tukitegedde nti emmotoka 30 zaagabiddwa bawadde ba cultural leaders era nga zino zibalirirwamu buwumbi 12. Naye emmotoka zino mu kugabwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tebaamuwadde
naye bamaze okubeera nga baklarifyinga okusinziira ku bantu nga gye babadde boogeramu amawulire nga maze okusaasaana ye tebamuwadde naye munnange batukakasizza nti ate baabawaamu cheeke tebaabawaamu mmotoka bu ssente baabawaamu ssente enkalu. Kakati munnange emmotoka zino bazibawadde era nga Toyota Land Cruiser V8 eno ng'egula $5,000,000 okukosa ne bakatikkiro ne babawa Toyota Hilux era ng'eno egula $3,000,000 kitegeeza nti bawa Kabaka ne katikkiro we bwe bawa Kyabazinga ne Katuukiro balina okukola ki? Balina okuba nga bamuwa bwe kityo bwe kiri. Kati abantu bagamba nti mu kifo kya gavumenti okuddaawo okubositinga n'emmotoka ez'M5,000,000 ez'M3 nti Obwakabaka bwa Buganda Mengo ebanja buwumbi na buwumbi gavumenti okusinziira ku bintu byayo by'ezzenga ekozesa ebizimbe byayo n'ettaka lyayo naye tebazisasula. Buwumbi na buwumbi bazisasule okusinga okuddaawo okubositinga n'obumotoka ate nga tugenda mu kalulu nga baagala kwegamba ekifaananyi usigira abantu ekifaananyi nti bafaayo nnyo n'ebirala. Ate ng'era ssente muganda wange ssente za wa musolo tebabalya ssente nti nno ssente zavudde mu nsawo ya Museveni. Ssente zaffe ssente za wa musolo. Okay, bagamba nti olwedde waliwo ebintu bingi nnyo ebyetaaga okutunulamu enguudo amasomero n'ebirala naye bakutta obuwumbi 12 ne bagaba emmotoka just bwe batyo. Tewerabira nti omusawo Dr. Waalinnyo era gwe bw'obanga olina ebirwadde ebitakuweeza Dr. Waalinnyo osobola okukubirako oba okujja ku WhatsApp ennamba zaffe bwe ziri awo emu esembyayo ku 1015 endala esembyayo 73 n'enkuwa ennamba y'omusawo Dr. Qualified Doctor ate nga yakola research n'amukenkuka. Tobeereyo munnange n'ofa n'ebirwadde. Waliwo omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi yonna gy'oli Jessica Nalumansi Kasozi era ng'ebitonotono ebikwatako bagamba nti oli muwala wa Venancio Ssennoga eyakolako ku Radio Uganda ate ng'omuntu akunoonya nakugambye si musajja wabula Obbi mwaso Oggi si Obbi mwasomako naye Bodini Girls Boarding School. Kale bannange oba gwe Jessica Nalumansi osobola okujja n'onkoonako ennamba zange bwe ziri awo. Munnange tulabye campaign nga zikolebwa era waliwo abantu nga bagamba nti Museveni yatandika dda campaign abadde nga ajja campaigning eyo wansi wa Parish Development Model nga atambula atalaga eggwanga nga teri amukuba ku mukono era nga buli gy'alaga basomba abantu babasuubiza mutwalo ne t-shirt ne babasomba ne babatwala. Kakati munnange wano e Busega gye basembye okubeera nga batongoza Parish Development Model era ne bawa abantu t-shirt n'omutwalo. Kati gw'olaba abantu bangi naye abantu bamaliriza ate munnange bakomyewo ne balaga nti bo munnange bakyali bawulize nnyo eri enkyukakyuka era nga bakakasa nti munnange olwokuba babeera bagenda kuwa akatwalo essaawa eyaawo ababodaboda babawa amafuta t-shirt kale oba oli awo n'abamu kuba waliwo n'omuntu omu alaba nga yambadde t-shirt ya NRM omusajja omu wano ku mutimbagano naye ate nga awoza Bobi Wine. Kale kwegamba munnange abantu babasomba ne babatwala naye bwe bavaayo ate bakomawo ne bakakasa nti nedda wali tubadde ate tuli ku birala nnyo katukomewo ate mu nkyukakyuka eno gye batagaba ssente olina okufumbira omuntu emmere balina okubawa ssente okusobola okubeera nga bagendayo. Kale abantu bagendayo lwanjala abamu bategere bagenda fumba emmere ne bagenda ssente na mmere. Kale nti mu bitundu abantu gye baagala ssente bajja kugenda wabula ate temwerabira nti waliwo n'abantu babawa ssente ne bakyuka omutima ku lasiti ate nno mmeka 2,000 kakati propaganda munnange asobola naye okubeera nga ate akuba ekintu kiza sayidi emu naddala ku last moment nti abantu babayitamu ne babagamba ebintu ebitategeerekeka. Kati otafi agundi omugenzi yali ani ono yali minisita wa security
eyagamba shoot to kill. Mu biseera nzijukira 2020 yatambuzanga enjiri ya Red Movement era nga side zo mu Western Uganda eyo bagamba ngabo bakanywa musaayi bagenda kuleeta okuyiwa musaayi wano. Ebibozi byatambula bingi nnyo tumwine byatambuzanga era nga yeyogeranga ku nsonga za Red Movement. Kale munnange babawa mutwalo abantu obwavu bubaluma nnyo, kino kiswaliza ddala. Era munnange sente zino bwe bazifuna nsuubira okuba tebaddayo nazo, kubanga bw'olinnyako wali n'ogulako wali ebitumbu ate ziba bwe ziri. Amalwaliro waakiri bagaleka, amasomero waakiri bagaleka, enguudo waakiri bazireka ne bafuna sente ze banaakola ki, ze banaawa abantu. Kale abasawo bakaaba, abasomesa bakaaba, emirimu tewali. Naye kati essaawa eno omuntu afa ku byabufuzi era ajja kuwa abantu, naye abantu bagenda okuvaayo basitegeeza nti bakyali ku mulamwa nnyo. Kakati munnange ensonga z'otafiire okulya ssente za omugenzi Kanyeihamba bwe zito ezaakutte akati ku mutimbagano, era nga otafiire naye ayanukudde ku ssente ezo ezigambibwa okuba nti yazirya. Fakiti yagamba miliyoni 10 tezikola ki, tezikola campaign nga Kanyeihamba ng'abantu bwe bagamba, kuba abantu bagamba nti Kanyeihamba yagamba nti yazikozesa mu campaign, naye nga ye munnange agamba nti ezo tezikola ki, tezisobola kuba campaign. Naye agamba nti ye nga ye mu biseera biri ng'akyali Minister of Justice and Constitutional Affairs, agamba nti Rukahana Rugunda yaliwo ne bateesa nti ono engeri gy'abadde munnange asaavinze mu gavumenti ebbanga bwe batyo ne basalawo okubeera nga bamufunirayoko ku ssente, kuba nti yali yatuukiridde Ministry ya Internal Affairs ne Essiga Eddamuzi okubeera nga abategeeza ku nsonga eyo. Kakati munnange batyo teyali Ministry of Internal Affairs wabula yali Ministry ya Justice and Constitutional Affairs gye yatuukirira n'abategeeza nti nno yeetaaga okufunayoko ku buyambi bwa ssente. Kati ne kibeera nti ssente yalina okuzifuna naye mbu teyagendayo kuzinona. Kati ku nnyinnyonnyola ya Otafiire abantu bagamba tematiza olw'ensonga tiyagamba nti essente tebakyakozesa cheque, baziwayalinga electronically. Kakati bwe kiba nti baziwayalinga buwayalinzi, abantu beebuuza nti lwaki ate Otafiire agamba mbu Kanyeihamba yagaana okugendayo okusayininga bw'okuzinona, so nga ate baziwayalinga buwayalinzi. Ekyo nakyo ne kibeera awo, so nga ate era oba oli awo baba tebannaba kuziwayalinga, olina okuba nga ate okoze eki, osayininze. Kipakasa nti ssente omaze ozisayininga zifulume. Kale ye munnange nti obuwumbi bwe bagamba abantu bwe yali zimaze buli 20, ekintu ye kyawakanyiza ddala nga Otafiire agamba teyalya ku ssente za Kanyeihamba, wabula Kanyeihamba yagaana okugenda okusayiningayo ate nga ssente zirina kuvayo na kusayininga, kye yagaana okugenda okukola. Kati ye tasobola kuzisayininga kuzifuna, naye bwe ziba nga zifuluma wakati wano Uganda muganda wange bali mu Parliament bafulumya ssente za budget ne zifuluma nga zirimu ennyongeza zibongeddemu, ssente zifuluma mu ngeri ya supplementary budget naye ne tutamanya zigenda kukola ki era mu bungi butya. Tukanja kutegeeza basaba 300,000 naye bugenda kukola kinaki tetusobola kubeera nga tumanya, kubanga era akawunti za ministry era bebakola ki bebazitambuza, so nga ate era still ne ba ghost workers, government workers nabo weebali, ba ghost teachers weebali, ba ghost soldiers weebali, ate abo ssente zaabwe abazifuna bakola batya, ani azisayininga. Kakati abantu ne bagamba nti ebyo byonna byakubuzaabuza ssente zaabulirawo. Kale bwe ziba bwe ziri batulage nti ziizino wano oba famire yeeke ezifune, kuba kiba kitegeeza nti weeziri babeera baazibudgetinga nga baazitoolako era ziba zaakimulatingirayo. Sigenda kusukkawo nnyo muganda wange gwe wenna mpuliriza, tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaga nga bulijjo akuume.